You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan schools, Bombo Kalule campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from senior 1 to senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ebula olunaku lumu lwokka okutuuka ku lunaku mulindwa olw'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egigenda okubeerawo ku Sande mu Lubiri. Olunaku olwaleero abantu Ssekinnoomu ne kampuni kosa Amassomero bavuddeyo ne bagula emijoozi okuwagira enteekateeka ya Ssaabasajja ey'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Abamu ku baguze emijoozi olwaleero kwe kubadde n'omulabirizi ow'eruweero omujja Wilson Kiseka, era ng'ono akulembeddemu abagoberezi b'eruweero ne bajja ku kitebe ekikulu ekya Buganda Bulange Mmengo. Nga bwe nkyogedde nti mbadde nina okukiika abantu bannanga bamperekeddeko ate ensonga ey'okubiri wabula ono Katikkiro amusabye okulwana ennyo okulaba ng'ataasa naddala abaana bawala eruweero abatikkibwa embuto nga tebanneetuuka. Kyagambye Katikkiro nti kikosezza nnyo ebyenjigiriza n'enkulaakulana ey'eruweero. Enkuzo eri mu bulemeezi ng'ate akabaate kali mu baana abato abatanneetuuka abafuna embuto. Kanga awo yantegeezeza bwe nabadde bulemeezi nti wayogera n'abaana bano abawala abato embuto bazifuna ate mu bantu abo bali okumpi. Ab'eŋŋanda bakojjaabwe mu Buganda si kive naye bakojjaabwe bakitaabwe bannyinaabwe bakizibwe. Omulabirizi omujja ow'eruweero Wilson Kiseka yeeyamye okussa mu nkola byonna ebimulagiddwa Katikkiro nti kubanga tayinza kutenguwa. ate ekkanisa y'abantu bonna kati era abantu bonna tubakwatira wamu ng'ekkanisa kubakulembera ate neeno buli kintu kyonna sebo kisoboka. Teekateeka zonna so tujja kutambulira wamu okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Era tuyinza kangamba okwetonda nga ekkanisa ebisoomooza ebibadde biwulirwa kuba tikiyinza bibaddewo wano nawale kugamba bibaawo naye sebeyo byonna bijja kuggwa. Ono ng'ali wamu ne banne baguze emijoozi gya bukadde 3. Ku ludda olw'amasomero aga Janan schools agakulemberwa omukungu wa Kabaka Michael Kironde ge gakulembeddemu amasomero agaguze emijoozi olunaku olwaleero, era nga bano baguze emijoozi gya bukadde bwa nsimbi bwa Uganda bunabulambirira. Kironde mu kwogerako eri bannamawulire agambye nti kyekiseera gavumenti okuvaayo okwegatta ku Bwakabaka bwa Buganda mu kulwanyisa ebirwadde nga Mukenenya nti kubanga bumaze okulaga kikye busobola okukola. Kabaka wabeewo emisomo egijja mu masomero okwongera okukaatiriza obulabe obuli mu bulwadde buno bwa siliimu na bukyawe tuyinza okubulwanyisa sobole okutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja ti by 2030 obulwadde bwa siliimu mu Uganda bwe nga tebukyalimu. Ne bwe tunaakwata omugigi guno omuto nkakasa nga tujja kusobola okulwanyisa obulwadde buno n'okukirawo. Obubaka bw'osabye okutwala emisomo gino mu masomero butuuse era
manyi nti omukungu Kisakye ne bannaffe aba UNAIDS ne bannamikago baffe ne bannamikago aba Uganda AIDS Commission tulina program gye tugenda okutandika mu maaso awo myezi ng'ebiri esatu nga tugenda mu matendekero n'amasomero nga tubuulira abaana ku nsonga eno era ndowooza abasinza otweyunira ginaffe bene tunasooka okweyunira okutwala enjiri eno mu maaso. Emisinde gya Kabaka gino egy'amazaalibwa ge nga weze emyaka 69 era sente ezivaamu zonna tuzisuubira ezigenda ku mulanga gwa Kabaka ogw'okulwanyisa Mukenenya. So ffenna tuggweeyo ku lunaku olwo mujje mugule emijoozi twambale Kabaka tumwese ekitiibwa tukole statement era nsuubira nti tujja kubeera bangi nnyo. Kirondeera ajjukizza ab'amasomero ago bwannannyini n'aga gavumenti okweyambisa omukisa gw'emisinde okuttukiza olutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya mu masomero nti kuba mu kiseera kino bangi ku bakulira amasomero ekirwadde kya Mukenenya bakyerabira dda.